Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704131999 oba 07707198. Museveni ne mutabani we Muhoozi bakakafu nnyo nti eggwanga lino, East Africa n'ensi yonna balina obuyinza bw'amaanyi okusalawo, era kino balabika bakyematiza bulijjo nti taata tewali ayinza tusobola, mutabani tewali, ffe tuli bassaabalwanyi. Kaakati munnange waliwo kye bayita okwekiina, lwakuba nti munnange omuntu akoze ebibi ku bantu tasobola kubeera nga munnange abimanya, era eva abeera yeedefendinga, kubanga bagamba nti kyerabirwa omugambi naye omugambirwa takyerabira. Gen. Museveni okusinziira ku njogera ye tayinza kukitegeera nti munnange bannayuganda bwe bawulira ku linnya Muhoozi Museveni abamu beegoga, ate nga percentage nnene. Wano atukakasa nti bw'agenda mu ggulu lye yeewedda nti ye ajja kuyingira eggulu kubanga bannayuganda abalabiridde bulungi, nti bw'aligenda mu ggulu kubanga ye amanyi agenda mu ggulu, mbu Muhoozi asobola kumuwa ebitundu 51 ku buli 100. Kino nno kirina amakulu mangi nnyo, newankubadde nga waliwo Munnayuganda omu eyagambye nti kaasuubire nti ebitundu ebyo 41 ku buli 100 tebigenda kuba bya bugagga bya Uganda. Tebigenda kuba bya bugagga bya Uganda. Wano nno Gen. Museveni agezaako kutegeeza abantu nti Muhoozi asobolera ddala, era waali nti asobola okufuna ebitundu ebyabo abantu oba by'obululu ebimusobozesa okubeera pulezidenti w'eggwanga lino Uganda. Kino kyagezaako okubeera ng'akakasa abantu nti ebitundu ebyo abirina. Newankubadde nga sandyagadde kozesa bigambo by'abantu bamu, naye waliwo mukwano gwange yaŋŋambye naye mbutuufu kadukamanyiiro kennyini akeetaaga okukomya kuduula kwegamba kulaga nti ffe nga famire twajja. Ekyo nno bannayuganda balina okuba nga bakitunuulira, kubanga muganda wange bagamba nti gwowola otudde omubanja oyimiridde. Museveni jjukira nti y'omu ku abo munnange bapulezidenti wano mu Afirika abakyasinze okufugira ebbanga eddene, era Museveni ono alina pulaani nene nnyo namutaayiika ey'okubeera nti nno ye bw'avaawo ayita kizzukulu kye ku ebyo bye yayogerako oba mutabani we Muhoozi yamuddira mu bigere, era bwe basuubira bwe tolowooza nti kati kijja kuba kikomaawo nga bwazenga abalimba nti munyongere ye emyaka ntereeze bitannaba kubeera nga byembadde sinaakubeera nga ntuukiriza. Ekyo bw'atyo bw'akyagalira bw'akibataddemu. Bannayuganda abamu bwe batyo bali mu tageti ye bulungi nnyo, era bakkiriza nti Muhoozi. Era nga bw'olaba endiga eziri mu kyaki ya Bujingo, zolidde Bujingo yazikakasa dda nti abagamba Museveni agenda alagabwa. Mukwate empola Museveni atutwale mu Muhoozi.
mu mbeera efaanaganako bwetyo. Omuntu omu yali anyumiza n'agamba stupid nga muvuma. Temwali muvumi, osanga naye alina pointi ye, yalaba bwekityo bwe kikola ki bwe kisaanye okuba. Abaana baweerawo level. Kakati Museveni awo bw'atyo atulaga ebigendererwa bye mumukyasaaga. Abagamba nti munnange bwe ngenda mu ggulu nja kuwa Jenny Muhoozi 51% ebitundu 5 ku buli 100. Museveni ng'ayogera ebyo munnange nga n'okusekaaseka. Era Bannayuganda bwe batyo ngo bo balowooza asaaga, bwe balowooza nti asaaga naye muganda wange ono tasaaga ye tasaaga. Era ntera okubagamba nti munnange twetaaga okubaawo tulabe ebigenda mu maaso, mulabe ebigenda mu maaso, kuba Museveni wuuyo ye kennyini nnyini byayogera kira alinga alaama. Akimanyi tabuzayo ebbanga ddene emyaka mitono nnyo, Mukama Katonda amuyite. Mukama Katonda amuyite. Naye twandyagadde okutuuka era kyobulaba nga ntera okubagamba nti nga balina ebirwadde, pressure, sukaali n'ebirala, omusawo eno ye agamba nti ebyo si birwadde. Kati pressure ne sukaali yangamba si birwadde. Era nampe kunyonyola lwaki pressure ne sukaali si birwadde. Kati eddagala alirina ate nga eddagala likola, kubanga abantu abalina obujulizi bangi nnyo nti gwe bojja mu WhatsApp gwa gundi yange wano osobola okuŋŋamba n'oŋŋamba nti esooka ompeeyo ku muntu kale omu njogerezeganyeko naye, nja bbakuwa oyogerezeganyeeko nabo. Ennamba emu esembyayo 15 erira esembyayo 73 nga nze nkuwa omusawo ali qualified ate nga yakola research emala ate nga ali talented. Ekyo kikulu nnyo omuntu okubeera talented. Kati munnange saagala mufe, saagala mubeerawo nga temubitegeera, kuba omuntu wabeera omulwadde aba tajja kuba na mugaso nnyo, kubanga aba alina kulwana kulaba nga naye abeera mulamu. Bwe tubeera abalamu, kati nga bwe ndi wano nti ndi mulamu, kitegeeza nsobola okwogera ensi yonna neewulira bye nkola ki bye njogera. Naye singa ndwala oba singa mugwako obuzibu mujja kuddamu kumpulira mu mbuuzi nti Uganda tulagiwa baaki, Uganda tulagi baakusika emipiira baagitugira. Kumbe ndi mulwadde. Naye kugamba omuntu omulamu yasobola okubaako kyagattako eky'amaanyi naddala mu lutalo tulimu olw'okuba nti twagala okuva mu buddu. Eggwanga dio abasajja njagala okubabuulira nti pulaani zaabwe zengedde, nti gwabadde ng'awakana emyaka giri gyonna nti bwamumala googera muwaayiriza mukola mutya. Essaawa eno simanyi kikyoyinza kutugamba abasajja baabano. Kakati munnange Museveni eyo ye succession plan ye, ye pulaani ye ey'omuntu agenda okumusikira ayagala Muhoozi. Agezezaako okumukwatirira mu ngeri yonna amuteeke mu buli kifo kyonna kyalowooza nti kati wano eggwanga alirina, amukwasiza amagye n'ebirala byonna. Kakati Muhoozi era naye mumulaba nimwe kubadde takkirizibwa mu mateeka naye agezaako okwengeejinga public okulaga nti wendi kwegamba balina kubikola na kifuba. Balina kubikola na kifuba nti kati ye Museveni bamubalira emyaka 5, Muhoozi naye ajje 5 deni n'omulala awo kisukulya kizina gyata bantu be balina vision bokka Bannayuganda bakkiriza ddala. Kati Museveni newankubadde nga bino byonna abyogera bw'atyo alabika agezaako kutegeka Bannayuganda. Ono musajja mugezigezi kugamba akibakasukamu n'agezaako kukibateekamu mu kitegeere era waliwo bakikkiririzaamu eno nga bw'agezaako okuvunza side eya opposition. Kyobulanga ntera okubagamba nti opposition yeetaaga okusaasirwa ennyo. Abasajja bagenda kukola buli kimu okugibatamya. Bangi nnyo ku mmwe emitima gyakyuka, nze mbamanyi abamu ku mmwe ng'akugamba naye kati okusinziira ku byendaba kusinze kati ngolede yagwadda mu trap. Kitegeeza muganda wange kakasa nti virus yakulya, vampire yakuluma, olina okuddamu okwekyeka ne wajjamu poison n'oddamu n'obeera fully charged n'okomawo mu struggle endowooza yonna ekomawo mu layini. Olede wagwadda mu trap y'abasajja baakunafuya dda, baakubrainwashinga, kubanga Museveni olede amaze okukakasa nti obuyinza abwagala mu famire ye. Ekyo tuzenga tukyogera ebbanga lyonna okumanya babatuddeko ne baba brainwashinga mutuuka n'okubeera nti kakati mukkiririza mu ebyo byagamba ekituufu. Kale
wakiri muhoozi Bobi Wine kufuga Uganda wakiri muhoozi wakiri omulala yenna mulinga kugamba bwe bakubye ebiragalagala kati mugeza kukudda engulu n'olugootana byonna bye mulabye n'olugootana bino nabiri lwaki okkiriza okubeera puppet lwaki okkiriza okubeera nga bakutuula mu bwongo beera ne independent mind otegeere lwaki oli Munnayuganda. Bobi Wine kino yakyogeddeko era yagambye nti eno y'ekizampo endala gye muyinza okutwala eya Museveni okubeera nti azimba dynasty bw'ayogera ekintu ekyo. Era yakakasiza nti Museveni mu kwogera ekyo teyakyogedde nga ayogera ku Uganda oba abantu abagirimu. Museveni yabadde ayogera ku kubeera nti obuyinza abwagala mu famire ye era Bannayuganda n'akuba omulanga nti balina okubeera nga bawakanya endowooza za Museveni n'ebikolwa bye byonna ebitutwala mu Bwakabaka bwa famire ye. Museveni abantu bangi nnyo bazze ne boogera ku nsonga eno bagamba nti kituufu Museveni obuyinza abwagala mu famire ye era waliwo abakiwagira abamu balowooza asaaga naye nti mu buli kusaaga kwonna ate mubaamu ekinyusa ekituufu buli muntu asobola okubeera ng'asaaga naye era mu kusaaga kwe mubaamu amazima. Kale muyinza okubeera nga mulowooza asaaga naye nga eno y'emu ku ngeri endala Museveni gy'agala okubeera nga atesitinga mu public alabe reaction ya public abantu bo alinga kaswejjinja mu kisaka nti bwe njogera ku kya Muhoozi okubeera nga ateekinga over abantu bagamba ki. Museveni afuze Uganda okuviira ddala mu 1986 nagira emyaka 5 gye yamala mu lutalo nze njimuteekako kubanga twali tulina kye tukola era nga be baliwo bazizumbye eggwanga lino. Gavumenti ye munnange yatufuukira ekyambika era nga bo bakakasa nti obuyinza bulina kubeera mu magye ate mu famire naye abantu era bamubuulidde ne bamugamba nti munnange ebyembi togenda genda mu ggulu era eggulu si lyangu kuyingira ng'abantu bwe balowooza nti oyinza okulowooza eggulu naye ng'ate munnange ogenda mu Geyeena era nga bwe nakutegeezezza nti ebitundu ebyataano mu ekimu ku buli 100 Bannayuganda bo bagamba kasabibwa nga si bya bugagga bya Uganda. Era Museveni ayinza okulowooza nti oba oli awo y'anaasooka Muhoozi okufa naye ate munnange Muhoozi n'amusooka okufa ekyo nakyo naye Museveni ayinza okufa awo era babaawo ne substitute endala kubanga baabitegeekategeeka dda. Kale katusuubire nti oba oli awo nga bw'alowooza nti agenda mu heaven mu ggulu mu kwesiima mu Bwakabaka bwa Katonda obw'okwesiima singa agenda mu Geyeena singa kijja nti oba agenze mu Geyeena kitegeeza nti awo aba agenda mu wammeka 0 kubanga naye abeera eyo ng'ali mu kubengeya naye ng'ekituufu kiri nti munnange embeera tonzi waffe yakola ki yasalawo